Oyagala omukolo gw'enjawulo gubeere n'ebijjukize mu nnyumba yo? Kankwanjulire ba King Montage Photo Studio. Ffe bakafulu mu kkuba ebifaananyi n'okukola video. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi eri ebirooto byo. Ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino: noti 7 noti 2 emu noti 4 emu 25 oba noti 755 3 7 oba noti 777 noti 23 4 noti 5. King Montage Photo Studio. Ffe tusobola okuwa ebijjukize ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Jose editing ne dobitu so Tell us some. I'm not going to worry about the surprise young child, Mama Raymond. You know, child, brown sugar. To me, so I'm going to tell you. I tell you what, if busy. Still, this is hard. Chogamba, yeah, but no, I'm still Ninga beside that. Abanyonso nga ekatiwa bataze keka akambeni kakano kiyingira Ndasa akala bano bagabanya otya njagala obudde obugabanya otya bali njagala nyitegere nnyo obudde obuye n'emirimu of course na time manyirudde lw'enshuti nga n'ategeka gamboots n'amanya yadigadiimba leero yagenda n'ategeka uniform n'amanya nti leero omwami yagenda mu meeting n'angololera ak'omulembe kati yakitumiza butuulire Tarasanga emabegakaawo tunakapostera kabalaba amaraimu oteekayo n'omuwana ebyensusu n'omuwana nga bwakubeeredde omukyalo ow'enjawulo tusubire nti kino kwekyakukozi ne brown sugar olina engeri gy'omuwanamu awo tusubire nti kyali kyekyo By the way, nga sinaba nakugenda nnyo wala ono sinawo wenjogera kiringa musuya omutakasa kyenjogera kyeba kinekyo mukyala mukyala kinkyaba kiba. By the way, nawe mbasagala kupostinga kifaananyi manyi noteekayo lumu baolingamba kugambi happy birthday ninga keeka kwamutima besege kati olumu otunamu bambi olugendo lwagambo ebimu ebifu ne challenges kubaala kyamazima industry efugemani tetwagala omuntu ayinza okuzibako ekigambo n'obonaabona nakyogambo zonna olumu nga nabifu ekeka naye bagirawo n'abuma n'okomawo ekiro nokulaba kati ebintu ebisinga bitutudde niffe tunamalanga ebbanga kati omuntu ngono oyinza musasula kirabo mulinde bulinzi mikolo omusuubiza emikolo wangi omusuubiza emikolo mulinde bulinzi mikolo kanjogere mumaaso wano abako sawa yonna nzija mukumanya muli bameka namikanzu n'ebipimo ebituufu mukolera mukotendo mama twagala okubuulira kigambo kibasobola okutuwa ng'omwami ebiyungu abigaba bulungi oba obudde bw'omukyalo oli n'obudde bw'omukyalo saidi kasa obugendo obusembe
ennyumba eri mukyala wo my prayer warrior, my chain breaker, my communicator to the God, my everything. So you're not getting bw'ogambye Yes. Omukutu ogukyasinze okuba ogw'amaanyi. Nsanyusa okubanga munkyazizaako. Kakati sooka otubulire owulira otya muli munda muli mwennyini ku ka surprise kano kemutegekedde? Ndi musanyufu nnyo bange okubanga omukyala Aida Biragwa nsobodde omukolera ekintu ekimusanyusizza naddala omwami we Robert Sande. Ekintu kino abadde tabikolaakolanga naye ng'ate mukyala wa mubeererawo nnyo mu mbeera yonna. So kinsanyusizza nnyo okubanga atuuse ku lunaku luno. Musanyusa ku lunaku lwo olw'amazaalibwa. Ekintu kino mwakitandise mutya? Mwatudde wamu ne Tata Saamu ne mugamba mugyeyo n'ekintu ekyenjawulo. Kyabadde kitya? Tata Saamu yankubidde essimu. Birthday yali ya 29. Naye n'asalawo tukikola olwaleero kuba 29 tetwali ready. Ne mugamba tweteeketeeke ŋŋaani. Ne mugamba anoonye venue nange atujja kubeera waka. Kitandika mpolampola buli omu kyasobodde. Kino kikuleka kitya okubeera nga abantu abasinga bali bakubulankanya okubanga gwe mukatata Saamu waddala ne munno mu real life naye ng'ate ffe twali tubamanyi eri mu kazannyo kikulekawa kino? Bayira wenze kinsanyusa kuba abantu infacti abantu basinga bamistekeninga okubeera nti nze ndi mukyala wa Tata Saamu ne batamanya nti buli mulimu tukola bukozi tuzannya buzannyi n'enkyasobola okubeerawo ne Mama Saamu omulala. Kino kyo muzannyo naye nga mukyala wo omutuufu y'ono. Era ekimpa essanyu kubanga abantu abasinga eyo kimbuzizaako n'omwami. Yo waffe. Batuukeyo nga bagamba ono mukyala wa Tata Saamu ate nga si bwe kiri. Yo waffe kansala w'abantu bitambula bitya mu kanso? Kanso tugitambuza. Tugitambuliza ddala tuli bize. Bakuba tubadde twatataaganyizibwa mu COVID naye nga emirimu gyo tugikwata. Mugikwasaganya? Abakulembeze abatuuze basiima busiimi obuweereza babusiima? Tebulaba kutuuka bulungi nga bwe twetaaga. Reason being tukyaliko accountability z'abali abaapaako bajeti zaabwe ze naye ate mwaso yalinga tulowooza nti kati oli active kati mu office oyingidde. Tuba tukusuula okubanga kati mwatulowooza kati mutambuza kyammwe ekyabali mwakivaako. Ekyabali abali paka financial yange eweddeko. Tuba tutambulira ku programu z'abali then awo tutandika okutegekeeza ffe. Well, that's good. Mama Saamu, sooka otubriefingemuko akasonga katono nnyo we kati tukulaba business ya keeki eno ozogipositinga okola tugambe nti eringa plan B yo mu kaseera kana k'omuggalo nga temukyakola temukyalina byevulu bye mukola sooka oyongere ku business eno ya keeki. Bwe tubadde nga tuli redundant tuli covid time nembeera nga ate tetulina ssente nentakula omuntu okulaba kyenyiza okubeera nga kimpipinga bize ate nenfuna akasente kuba birthday zo tezisazirwamu ezikola abagikola bazikola wadde nti balimitinga abantu neŋŋamba kankiyingire bizinesi era nengikola bulungi nebeera fluenti era keeke zitambuza bulungi. Keeke zitambuza bulungi. Ketuliddeko olwaleero kyogamba projekiti yaffe oba? Emu ebadde projekiti yaffe. Emu ebadde yaffe emu nga bagitonye. Waawo ekintu okikubye obubaka bwo obusembayo eri abakulaba? Mwenna abadde mwebale kutwagala mwebale tubeererawo mwebale kwagala Mama Saamu mwebale kuwagira Mama Saamu bekale banaye mbaagala nnyo ate mwebale kubeerawo mu mbeera yonna. Tweyanzane oyagala omukolo gw'ogwenjawulo gubeere n'ebijjukizo mu nnyumba yo kankwanjulire Baking Montage Photo Studio fe bakafuluma okukuba ebifaananyi n'okukola vidiyo. Olina wedding, birthday party, kukyala, nika, baby shower, photoshoot oba music shoot na buli kimu kyonna ky'oyagala ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi eri ebirooto byo ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo. Tusangibwa Nankulabe ku Bitaala ku Prime Tower Level 3 Room D04. Okumanya ebisingawo tukubire ku nnamba zino 07 2 1 4 oba 0755 3 731 oba 0777 23 4 King Montage Photo Studio ffe tusobola okuwa ebijjukizo ebirungi ate nno mwana wattu kusintiiza omuntu wa bulijjo.